Mukama Katonda kasookera otutonda olina ekigendererwa kimu kyetulaba mu Bayibuli, kukola mukwano naffe, wabula enkolagana wakati wo naffe. Sabbiiti eno esembayo muleso ne badde kukwata ku by'obulokozi n'obunonuzi obuli mu kitabo kyakuva. Eno eya wiiki eno ekwata ku Katonda bamuzimbira watukuvu atuule mu ffe. Kyonoonya ky'oyagala buli mulembe tubeere kituzeemu amaanyi nnyo olwaleero nga tuwunzika, nga tutegeerera nti Katonda ono anoonya, tanoonya lwa kkanisa yokka naye buli omu anoonya okubeera naye mu bulamu bwe. Mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanzizza Musumba. Nkyolunaku olwaleero tuli mu kuwumbawumba ekyokuyiga kituze tutambula nakyo okuyita okutulwala ebbanga lya kwota yonna. Tukkiriza nti kaakati mu mwaka 2025 tugenda kutandika kwota endala. Naye nga tuwumbawumba eno nzikiriza nkujjukize nti lesson zaafulumye eza kwota ejja. Fuba okulabika ng'oba ne lesoni yo, tulabike nga twongera okuyigira awamu, egenda kuyamba, gw'oyambibwa. Musumba, twafunye omutwe oguwumbawumba lesoni eno nga omuwandiisi yaguwadde erinnya erigamba nti weema ey'okusisinkaniramu. Weema ey'okusisinkaniramu. Tuzze tuyiga ku weema yazimbibwa Musa nga bw'agendayo okusisinkana ng'ekire kijja ne kituula waggulu. Leero tugenda kutegeera ku weema eno yalimu biki, Musumba? Tujja kubitegeera naye twagala ebigendererwa byayo bibiri. Mu lesoni ze twayitamu ky'amateeka 25:8 Katonda yagamba Musa nti genda obagambe banzimbira awatukuvu ntuule wakati mu bo. Atuule wakati mu bakola ki? Anoonya ki? Ekisooka byonna anoonya okubalokola. Enteekateeka y'obulokozi yonna agenda kugibasomeseza mu kifo kino. Buli kajojijoji gwe tunaalaba mu lesoni uno akwata ku pulaani ki Katonda gy'akola okulokola abantu ab'ekiseera ekyo n'abalijja. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri, abalokola bw'ali nabo ayagala balokodde bafuuke mikwano gye, babe n'enkolagana wakati we naye. Okituukiriza ng'ali present, nga waali mobo tekigendera kyekifo ekitukuvu. Era katutandikire awo eri gye tuvudde ebadde okuteekateeka ebintu nakakati ejja kubaayo okuteekateeka ebintu kizimbibwe, kigwe, kiwongebwe. Agenda tukulembera mu lesoni yaffe ya leero mwenyenaffe mukyala Kabiito Aniva. Meyanza nnyo Musumba. Weema ey'okusisinkaniramu oba mu Luzungu the tabernacle. Twagala tutandikire mu ssula eya 35 ey'okuva. Era tujja kusomako ennyiriri 3 ezisooka. Musa n'akuŋŋaanya ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri n'abagamba nti bino bye bigambo Mukama by'alagidde mmwe okubikola. Ennaku 6 emirimu gikolebwengamu, naye ku lunaku olw'omusanvu wabenga olunaku olutukuvu gye muli.
Sabbiiti ey'okuwummula okutukuvu eri Mukama. Buli anaakolerangako omulimu gwonna anattibwanga. Temukumanga muliro gwonna mu nnyumba zammwe zonna ku lunaku olwa Sabbiiti. Tutuuse ku kiseera eky'okukola ewatukuvu nga bwe yabawa ekiragiro eri mu ssula ya 25. Naye njagala kubuuza mwami Sebadduka, lwaki sawa ya kukola watukuvu atandise na kubajjukiza Sabbiiti? Bikwataganira wa Sabbiiti n'ekifo ekitukuvu kino ekigenda okuzimbibwa? Nga Musumba wabadde asaba, agambye eggolo ya Katonda ayagala relationship, ayagala nkolagana naffe. Sabbiiti nga bwe twayigiriziddwa nti tetandikira ku baana ba Isirayiri, naye yatandikira mu lusuku Adeni, nga Adamu ne Kawa tebannakoowa n'agibawanga ekirabo, ng'akimanyi mu zino ennaku 6 Adamu ajja kugoba entulege, agigobe paka Texas. Ku Tuesday asange empologoma agigobe paka oba California, nga tajja kufuna budde ne bwanakku ono. Katonda kwe kumugamba naye ku lunaku olw'omusanvu, lunaku wakati wange naawe tunyumyemu, tuwaye, tuzimbe relationship. So mu bufunze Sabbiiti lunaku lwa relationship. Naye nga tebwe tusomye Musumba nga atwa introduction ku watukuvu kuva 25:8 mu nkolera watukuvu nange mbeere wamu nammwe, nakyo relationship. So nga tebannakola watukuvu, abajjukiza Sabbiiti nti emirimu gye mugenda okukola okuzimba watukuvu mingi, muyinza okwerabira okunsinza ku Sabbiiti okuzimba relationship ne musigala nga mukola kubanga mwagala kumaliriza watukuvu. So kwe kubajjukiza nti yadde bye tugenda okukola emirimu mingi, naye ate mujjukire nti lunaku olw'omusanvu mulina okuwummula kubanga tulina okusigaza ki relationship, enkolagana. Nolwekyo alinga abagamba nti kino kitugenda okukola si wentandikidde. Tekigendererwa kyange mu bulamu n'omwana w'omuntu. Nyolabirwa enkolagana ey'omukwano. Tweyanzege. Tugenda kweyongera tusoma olwokuna paka olw'omwenda, tuli mu kuva 35. Musa n'abuulira ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti kino kye kigambo kya Mukama ky'alagidde, ng'ayogera nti mujje ku bannammwe ekiweebwayo eri Mukama. Buli alina omutima ogukkiriza akireete. Kye kiweebwayo ekya Mukama: zaabu ne ffeeza n'ekikomo ne kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta n'ebyoya by'embuzi n'amaliba g'endiga amannyike amamyufu n'amaliba g'eŋŋonge n'omuti ogwa sita n'amafuta g'ettabaaza n'ebyakaloosa n'ebyamafuta ag'okufukako n'ebyakaloosa ebinyookeza n'amayinja aga onuku n'amayinja ag'okutona okubeera ku kanzu ne ku ky'omukifuba. Tweyanziza nnyo. Musa asaba abaana ba Isirayiri ebintu ebyo byonna oba amatiribo naago gonna, naye tumanyiiko nti baali basibe, baali baddu okumala emyaka 4+. Ebintu bino byabasaba mwami Sewankambo bayinza kubanga babijjawa? Tulaba Katonda ow'enteekateeka, kubanga nga tebannava e Misiri yabagamba bagende mu Bamisiri babasabi. Waliwo mu Luzungu lweraga nti babanyagako binyage, naye nga babibasaba bano ne babibawa byonna, nga alina enteekateeka okubikozesa gye bujja mu maaso eyo. Naye era nakyewuunyizza bw'abibasaba bw'ati, lwaki byonna tebabigamba babiteeke wali ewa Musa bitambuliraawo naye anti birina omulimu bigenda okola, naye bonna baabijjayo ne babeera nabyo okumala ebbanga lino lyonna okutuusa ku ssaawa eno.
Twayanze nnyo ssebo mwami Ssebadduka. Abantu bano nga bajja kuba Misiri ebintu bino bamanya nti mu maaso eyo birinayo omugaso? Tebamanya kubanga n'okubifuna Katonda ye yabibawa. Kuba olunyiriri lwe lugamba they found favor in the eyes of the Egyptians. Ne favor eno Katonda yagiteekawo bali ne babibawa. So Katonda yali akoze enteekateeka bo nga tebannakola ki? Tebannakitegeera. Twayanze nnyo ssebo. Musumba Kakembo, we twasomako emabega nga materials ezimu Alooni azibakuŋŋaanyaamu ne bakola ennyana okuvoola Katonda eyali abajje gy'abajje paka we baakolera ennyana. Ate tulaba tutuuse ku ssaawa y'okuzimba ewatukuvu materials ezimu ze zireeteddwa. Kituyigiriza ki ku ebyo Katonda by'aba atuwadde omukisa nabyo? Lundi bakikoonyeeko Brian agambye nti Misiri Katonda babagamba basaba ba Misiri bwe bagamba nti kakati byonna mubikuŋŋaanye mubikwase Musa bigende mu sitoowa. Buli omu yatambula na bibye. Buli omu yakwata bibye. Era oluvannyuma lw'ebbanga mu mutima olina amanya nti ninayo kazaabu kange kali awo, ninayo kafeeza kange kali awo. Katonda bw'atuuka okubyetaaga si lwa kubanga yali abyetaaga. Yali asobola okulagira ne bijja ne bibaawo. Naye n'agamba Musa nti gamba buli muntu alina omutima ogwagala. Naye lesoni gye balina okuyiga eyeetaagibwa mu by'omwoyo ne mu kukula ne mu nkolagana ne Katonda. Babimpe nzimbe abatukuvu, babiwaani Mukama Katonda bamuwa byaki, byakuzimba watu abakoledde ki, byonna n'okutuusa wano yabatambuzizza. Process eyo omuntu okusalawo okugamba nti kanzirize Katonda ono kyekimu ku bizimba enkolagana Katonda gy'anoonya. Kubanga omuntu amala kugaa nti musajja atuwadde amazzi, omusajja atukoledde ebisiikirize bino, emmere tetulwadde, emisota giri mu ddungu tegitubojja. Ne bwe twayonoona yatusaasire. Kamuwe. N'olwekyo balina eddembe okusalawo okuwa oba obutawa, era eriyo abataawa oba eriyo abasalawo okuwa kuli kifaananyi ky'ennyana, ddembe lyabwe. Tweyanza ssebo ng'ofunze nti emikisa gino Mukama gy'atuwa n'omulaba aba tatudde, aba ayagala okugikozesa mu ngeri evvoola Katonda. Katweyongereyo nga bamaze okusabibwa amatiri gonna gano gonna, okwanukula kwabwe kwali kutya? Tusome 35 tutandikire ku 2 paka 29. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne bagenda ne bava mu maaso ga Musa, ne bajja buli muntu omutima gwe gwakubiriza, era na buli muntu omwoyo gwe gwakkirisiza. Ne baleeta ekiweebwayo ekya Mukama olw'omulimu ogw'eweema ey'okusinkanirangamu, n'olw'okuweereza kwayo kwonna, n'olw'ebyambalo ebitukuvu. Ne bajja abasajja n'abakazi bonna abaalina emitima egikkiriza, ne baleeta amapeesa n'empeta ez'omu matu n'eziriko obubonero n'amagemu, amakula gonna aga zaabu. Buli muntu eyawa ekiweebwayo ekya zaabu eri Mukama, na buli muntu eyalabika ng'alina kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu n'ebbafuta ennungi n'ebyoya by'embuzi n'amaliba g'endiga amannyike amamyufu n'amaliba g'eŋŋonge n'abireeta. Paka ku 29. Buli muntu eyawaayo ekiweebwayo ekya ffeeza n'ekikomo yaleeta ekiweebwayo ekya Mukama.
na buli muntu eyalabika ng'alina omuti ogwa sita olw'omulimu gwonna ogw'okuweereza n'aguleeta. N'abakazi bonna abaalina emitima egy'amagezi ne balanga n'engalo zaabwe ne baleeta bye baalanga, kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta ennungi. N'abakazi bonna emitima gyabwe bye byakubiriza mu magezi ne balanga ebyoya by'embuzi ne balanga ebyoya by'embuzi. N'abakulu ne baleeta amayinja aga onuku n'ag'okutona okubeera ku kkanzu ne ku ky'omu kifuba n'ebyakaloosa n'amafuta olw'ettabaaza n'olw'amafuta ag'okufukako n'olw'obubaane obuwoomerevu. Abaana ba Isirayiri baaleeta ekiweebwayo eky'omwoyo egy'eddembe eri Mukama. Buli musajja n'omukazi emitima gyabwe bye bakkirizisa okuleeta omulimu gwonna Mukama gwe yalagira okukola mu mukono gwa Musa. Tweyanza nnyo Sawuka. Tulabye nti wano abaana ba Isirayiri bwe basabibwa okuleeta amatiribona gano baawaayo. Mu kuwaayo kwabwe mu bwangu nnyo buli omu annokolereyo ekimukutteko nga bawaayo. Tujja tandika ne Mukulu Ssebadduka. Olwali mu omusanvu lugambye n'abakulembeze abakulu bali 7 betwalabako ne Musa ne Alooni bonna baakola ki? Baawaayo. Tebaatula butuzi ne bagamba bana mwe mubamuwa, naye nabo abakulembeze baakola ki? Baawaayo. Nayo lesoni nkulu. N'omuwandiisi wa lesoni, muwandiisi wa Bayibuli n'akiraba nti kikulu okulikodinga. N'abakulu bawaayo nabo bafumba. Abakazi abakyala ogeddwako. Nzikiriza nga statement eno eraga nti tebaalina naye baakozesa amagezi ne balanga ne bawaayo ne balanga kale ne baluka wano kye tusinga okutegeeza ne baluka kibaaluka ne bakiwaayo. Abakazi n'abasajja tebatera nnyo okuwulizibwa mu buweereza. Naye wano bali ku level y'emu. Alanga, aluka, aleese, bonna bali mu kuweereza Mukama nga bwe yalagira. Nze ndabye nti engeri y'okuwaayo eno teyali ya buwaze. Bagambye nti buli omutima oli omutima nga gukkiriza nga gukirizisibwa oyo yakola ki yaleeta. Naye ate n'ekineewuunya lesson eyagwa twalaba nti bagamba nti bwe baalaba Mukama ng'agambye nti sigenda ttambula nammwe ne bajjako ebintu bino byonna, nalowooza nti baabisuula. Naye kirabika byali biri eyo mu archive babiterese. Ngera Mukama akola mu bo biryoke bikola omulimu gwe. Bagamba tebaddamu kubyambala nate naye nga babiterese. Gye byali ebyo gye baabireeta babikozese bikola omulimu gwa Mukama. Enteekateeka eyo yanneewunyisizza. Tweyanzege. Kanzigumizako abakazi. Ese. Akizemu emirundi ng'era. Abakazi n'abasajja. Abakazi n'abasajja. Bwe bituuka mu ministry tuli bangu nnyo okusosolamo abakazi. Ekifo kisaana musajja. Wanje. Naye abakazi n'abasajja. Abakazi bonna baleetera Mukama. Bonna baweereza Mukama. Kankomaawo. Musumba waliwo nange ke naalabye mu nteekateeka eno. Abayisirayiri baali tebalina. Mukama n'abawa okuva wali mu nteekateeka eri ey'okugenda mu Bamisiri. Babawe ne bakwatirwa ekiseera ne babawa. Essaawa eno balina byabwe
baweereddwa omukisa bakwate ebyabwe babiweeyo olw'okuzimba ewatukuvu. Yes, kati wano kusalawo nga ggwe nenga ekyamazima wali tokola ki? Wali tolina. Kati gwe osalawo ku kyolina mu mukono gwo oweeyo. Gubansa kusalawo kwa mutima nga ggwe. Toyanzira tulaba ddembe lyokka. Ofuniramuwa. Wanje? Ofuniramuwa. Wofuniramu. Kiwendaba wano oyinza obutamanya wa wofuniramu naye ani akusabye. Exactly. Werekererawo. Tweyanzege mu bufunze baawa nga basiima olw'ebyo Mukama bye yali akoze bye baali bakoze eki bye baali balabyeko. Tudduke mangu tudduke mangu tugende mu ssula ya 36 tusome olw'okuna paka olw'omusanvu. Kuva 36 okuva ku lwokuna. N'ab'amagezi bonna abaakola emirimu gyonna egy'omu watukuvu ne bava buli muntu ku mulimu gwe baali bakola, ne bagamba Musa nti abantu baleeta bingi ebisukkiridde ennyo okumala okukola omulimu Mukama gye yalagira okukola. Musa n'alagira ne balangirira mu lusiisira lwonna nti omusajja era n'omukazi alekeraawo okukola nate omulimu gwonna ogw'ekiweebwayo ekyawatukuvu. Abantu ne baziyizibwa okuleeta kubanga ebintu bye baali nabyo byamala emirimu gyonna okugikola era byasukkirirawo. Mu bufunze baleeta ebisinga ebyetaagisibwa. Sebadduka nsaba kubuuza nti abantu bano tubalabyeko mu lugendo nga bantu si bangu era emabega gye twasomako nga ne Katonda yennyini abaweerako obujulizi nti bakakanyavu ensingo. Naye essaawa zino babasaba baleete. They have brought more than enough. How can we describe them? Tuyinza kunnyonnyola tutya Abayisirayiri bano mu lugendo ne we batuuse ku nkolagana yaabwe ne Katonda. Nze kyendaba ku Katonda ono. Katonda takuta akulemerako asigala akugoberera oba asobola okukuza kuba abantu bano banyiza nnyo Mukama. Naye n'okuwaayo kuno lesoni yatugambye itize mirako yali abakola mu mutima. Oli n'awaayo bonna bawaayo ebintu ne bibeera excess. Ninjagala ogomba baku mulembe guno naffe tusobola okuwaayo. Omukadde omukulu n'ayimira n'agamba mulekerawo sente z'eddwaliro zisuse ziyikiridde obungi. So bano Katonda yabakolamu mu mutima, Mukama ye yakibakozesa. Tugenda kundoka speed. Tutandikire ku Lwasatu ssula ya 35 tumaleke essula eyo then ssula ya 36 tusomeko olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Musa n'agamba abaana ba Isirayiri nti laba Mukama ayise erinnya lya Bezaleeri omwana wa Uli omwana wa Kuuli ow'ekika kya Yuda, era amujjuzizza omwoyo gwa Katonda mu magezi, mu kutegeera ne mu kumanya ne mu buli ngeri ey'okukola n'okuyiiya emirimu egy'amagezi n'okukola omulimu gwa zaabu, ogwa ffeeza n'ogw'ekikomo, n'ogw'okusala amayinja ag'okutona, n'ogw'okwola emiti, okukola buli ngeri y'emirimu egy'amagezi. Era ateese mu mutima gwe okuyigiriza, era ne Okoliyaabu omwana wa Akisamaki ow'ekika kya Ddaani, abo abajjuzizza emitima gyabwe amagezi okukola buli ngeri y'emirimu egy'omusazi w'amayinja n'egy'omukozi ow'amagezi n'egy'omudaliza, egya kaniki
n'egy'olugoye olw'effulungu n'olumyufu n'egya bafuta ennungi n'egy'omulusi egya bonna abakola emirimu gyonna n'abo abayiiya emirimu egy'amagezi. 36 olusooka n'olwokubiri. Ne Bezaleeri ne Okoliyaabu banaakolanga emirimu na buli muntu alina omutima ogw'amagezi. Mukama gwateeseemu amagezi n'okutegeera amanye okukola omulimu gwonna ogw'okuweereza okw'omuwatukuvu nga byonna Mukama bye yalagira. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Tulaba nti omulimu guno Mukama teyagabira bugabirizi birikozesebwa nga bakyali e Misiri. Essaawa zino atumiza n'abakugu mu bo bajje bakole okusinziira ku bipimo nga bw'agenda okukola ki okubibawa. Musumba twagala kubuuza nti abakugu bano obukugu buno babufuna batya era lwaki bayitibwa okwenyigira mu mulimu gw'okuzimba ewatukuvu? Kibuuzo kikizibu walamu. Katonda akusanga n'obukugu bwe bwewayiga etteeko ne bakulonda bulonzi ogenda okola mu yeekaalu. Bwe mbasa busoma mu tteeko bwampa omwoyo omutukuvu obukugu buno bujja byombiriri ndowooza biri kubanga ne mu tteeko yayamba okukola obulungi nefuna first grade. Mujjukire abasajja abe bagamba okukola bino abakugu bano be babadde bazimba pyramids ez'e Misiri. Bascientists tebatazuulanga amagezi ki ge baakozesa na buno buliko. To this day they don't know how they did those things. Akati be bazze amagezi ge bagenda okukozesa wano agamu gali acquired through experience. Naye Mukama alina okugalungamya bakole ekipya kye batakolangako ekyenjawulo. N'olwekyo Katonda ayinza okukozesa experience zetufunye n'azikozesa kyayagala n'azongeramu amaanyi n'azongeramu okuyiiya. Naye oluusi ayinza n'okukuwa ekipya n'akuteekamu ekipya. Lwaki? Kubanga Yesu yagamba abasajja be nti be bakwatanga temweraliikiriranga bimunaddamu, omwoyo ajja kubawanga ekyokuddamu. Ayinza ekikuwanga bali tokirowoozanga nako. N'olwekyo tuddire ebirabo byaffe tubikwase Mukama abikozesa emirimu giye nga baba agyagala. Kubanga guno omulimu baali tebagukolangako naye nga Katonda agwagala inesati nuwe nga betaaga okulungamizibwa. Kitegeeza Musumba kyotegeeza nti okuyitibwa okuweereza nsobola okuba nga obukugu nsangiddwa nabo nti nze Ssewankambo nnyimba era bannonze nze muyimbisa omukulu muki mu kkanisa. Naye senga Ssewankambo ayimba yeebulankanya tujja kukozesa Ssebadduka aliwo mwoyo amuseemu amagezi era akola ekitundu ekyo bulungi nnyo nga Ssewankambo bwe yandikikoze oba oluusi n'okukola ki n'okusingawo. Bwe mba nkozesa talanta nyiza gikozesa n'ennyanaamiriza abawulira naye nga sibalungamiza mu mwoyo. Olina abeera gy'ayimba akayimba akali simpo Mukama nga akalungamiza n'omwoyo mutukuvu ne kakabya abantu amaziga ne beenenya. N'olwekyo sikiru enjereere ne talanta enjereere temala nga tekuli mwoyo gwa Katonda okukikozesa kyayagala. Tweyanziza tuyinza okwebuuza leero nti ebirabo ebyo ebyenjawulo
nga bwe baafuna abali eri babbezaleeri naffe Katonda akyabituwa. Iye so kiri gye tuli okusaba Mukama atuwe mwoyo oyo w'amagezi tubikozese nga bwe kisaanira. Kyo nakyo kibuuzo. Mwami Kuteesa. Nange nkyakyebuuza ate kaakati naye nze nzikiriza bwe nti Mukama kasita akuwa ekirabo akuwa obusobozi bw'okukikozesa n'okwezuula. So twongere kwekwata ku Mukama. Oyinza okunafuya ggwe ekyo ky'owulira ky'osobola naye ng'ate kyekirabo omuli amaanyi go. Tusabe Mwoyo atuyambe tuzuule ebyaffe. Twongereko katono mwana. Ky'owulira nti ggwe ky'osobola kiyinza okuba nga si kyekirabo kyo. Ate olwo baatuwako ku magezi nga tuli mu ssomero. Tuweebuuze. Twali tuli mu seminaari yo naga nti mwe ng'abasumba yita abakadde obatuuze obagane nti bassebo amaanyi gange gali ludda wa kirabo kyange kirabo ki. Bw'oba okibuuza mu bwesigwa nga nabo beesigwa abana abataano be boogera nti kirabo gundi kyekyo kikwase Mukama akirongoose akikozese. Obwokubiri bwe tubuuza bwatatera kusubwa mukyala mubuuze mukyala ekirabo kyange kirabo ki. Engeri eno gyakumanyi ne bwossa ajja kikubuulira kiyinza n'okukuba shock nga sikibadde olowooza naye nga ge mazima. Kubanga kibi okumala amaanyi ku kintu Mukama kyataakuwa kyataakwekera gwe n'omala kwekyamaanyi ate no-neglectinga kyewandi developinze obulungi bw'omulimu. Tweyanzege nsaba tuddeko katono emabega mukulu Ssebadduka mu 2:5 tusome olw'omunaana olwo n'olw'omwenda Ssuula eya 2:5. Olw'omunaana n'olw'omwenda. Era bankolera awatukuvu ndyoke ntuule wakati waabwe. Nga byonna byenkulaga engeri y'eweema engeri y'ebintu byayo byonna bwe mutyo bwe mulibikola. Agambye nti bamukolere awatukuvu nga byonna bw'anaabalaga nti obuwanvu obugazi obugulumivu kino bwekiti kino mukiteeke wano. Mukulu Ssewankambo lwaki okulambulula okwo kwonna lwaki teyabagamba bugambi nti munkolera awatukuvu bo ne bakozesa amagezi gaabwe naye lwaki okulambulula okwo kwonna? Yalina ekigendererwa ate ekigendererwa nga kya bulokozi. Singa yakireka bulesi open awo ffe ne tubaako bye tweteeramu twandisobodde okugamba nti ne mu ntegeka y'obulokozi twalinamukko amaanyi gaffe. Era singa saayongeza wano mita 5 wano kyali kijja kugwa. Kwegamba byonna ayagala abikole ng'alina ekifaananyi ekiviira ddala ku weema eri mu ggulu ng'ayagala ekifaananyi ekyo kisobole okulabikibwa ddala nga bwe kiri waggulu kirabikibwe ne ku nsi. Mukulu Ssebadduka Ekifo ekitukuvu kino kigenda kusolovinga sini problem. Naye nga bwe tumanyi nti okutegeera kwa Katonda ffe we tukoma ye waatandikira. Kati abalabalamu okutunnyonnyola okugamba nti leeta endiga etaliiko bulemu nga okubategeeza nti eno ensonga ku Kristo ate Kristo Katonda agenda kufuuka omuntu ataazaalibwa omwana nga bano mu bwongo bwabwe tebajja kukola ki tebajja kubitegeera. Kati abeera bubi specific mukole bwe muti ne bwe muti n'atabawa details zisukawo kubanga amanyi tebajja biteeka mu bwongo bitegeerera ddala naye nga buli detail yalimu yali ensonga ku nteekateeka y'obulokozi. Soma obufunze Mukulu Ssebadduka nti eno nteekateeka ya bulokozi erabwako.
Mpozi ne kasembayo okulambula kuno kolaga nti Katonda waffe wanteekateeka ebintu tagwira bigwire. Emu ku nnambulula ya watukuvu wano etulaga nti yali egabanyiziddwamu emirundi 3 nga waliwo olujja ekifo ekitukuvu n'ekisinga obutukuvu. Mwami Ssebadduka twagala otulambulule ebiri bisangibwa mu bitundu ebyo ebisatu mu bufunze. Mu lujja twagulangawo ka gate netuyingira walingawo ekyoto ky'ebiweebwayo ebyokebwa out of burnt offerings. Nga wano nze omwonoonyi Ssebadduka we nayonoonanga nalina okuleetanga ekiweebwayo oba endiga oba embuzi. Kabona nankwasa akambe. Kati ku mbuzi kuno nenteekako emikono okulaga nti ebibi byange byenkoze bizze kuki? Ku mbuzi eno bakundiga. Nenjitta. Naye mukutta buno nga Katonda kyagenderera okundaga obubi bw'ekibi. Ensolo eno engeri gyeraajanamu nga si ye yayenze nze nayenze. Kinkube mu mutima ngambe akyagala kuddamu. Ekyo kyekyali ekyoto out of burnt offerings. Naye awo era waliwo ebbaafu kabona mwe yanaabiranga engalo nga tannawaayo ki saddaaka. Ekyo kyekifo omukyala Kabito kyasoso tugamba eky'olujja oba courtyard. Kati bwe twavaawo ne tugenda ku kitundu ekiddako holy place ekifo ekitukuvu. Ne wano mwalimu ebyalimu ng'ekimu ku byalimu y'emmeeza ey'emigaati egitazimbulukusiddwa. Nakyo era kyalina kye kisonga ku nteekateeka y'obulokozi. Ebikondo by'ettabaaza ebitaazikiranga nakyo era kyalina kye kisonga ku nteekateeka y'obulokozi. Mwalimu altar of incense mu Luganda mukyala Kaito bakivunula batya altar ey'obubaani nakyo era kyali kirina kye kikola ki kye kisongako. Kati ne tugenda mu kifo ekisinga obutukuvu naye mu kifo ekitukuvu n'ekisinga obutukuvu walingawo ejjijiveire nga yeyawula curtain tugiyite curtain. Kati mu kifo ekisinga obutukuvu mwalingayo amateeka 10 sanduuko y'endagaano naye nga munda mulimu amateeka 10. Mu sanduuko y'endagaano muno twalinamu emaano gye baabaweeri bwe yabagamba nti mugiterekenga kibe kya kijjukizo abalijja okumanya nti abaana ba Isirayiri Katonda yabaliisa yabasustaininga mu ddungu. Mwalimu n'omuggo gwa Alooni. Naye ekyali ekikulu ennyo nti mu mateeka 10 agali mu sanduuke kungulu kwaliko entebe ey'okusaasira masse seat nga bwana kubwa bwajja kwatuula era nga balaba eri ne bagamba mwali azze kabaka mwali. So ekyo kyekyali ekifo ekisinga obutukufu naye era kabona asinga obukulu yekka ye yakola ki yatuukangawo. Bakabona bano abalala bakoma mu kino ekitukuvu naye ekisinga obutukuvu kabona yekka ye yatuukangawo omulundi gumu mu mwaka. Tweyanza nnyo Ssebadduka tweyanzeege. Otugambye nti buli kimu kyali kisonga ku Kristo. Musumba Katembo ekyoto kino ekyokuwaayo ebyokebwa kisonga kitya ku Kristo? Ekyoto gwe musalaba gwa Kristo leyafiire okusasula ebbanja ly'ebibi byaffe. Gwe musaayi ogutununula okusasula kwonona kwaffe. Mwami Ssewankamba ebbaafu eno ey'okunaabiramu kisonga kitya ku Kristo? Nti era Kristo yatunaazaako ebibi ffe ne tusobola okubeera abalongoofu mu maaso ga Mukama. Mr. Ssebadduka amazzi gano gaavaawa? Olwazi lwe batambulanga nalwo ng'ate olwazi luno ye Kristo. Otyo tugenze mu kifo ekitukuvu era njatandika ne Ssebadduka emmeeza eno ey'emigaati egitasimbulukusiddwa. Esongako Kristo, I am the bread of life. Mwami Ssewankamba ekikondo ky'ettabaaza zino ezitaazikiranga anti zaalimu n'amafuta nga gwe Mwoyo Omutukuvu era omusana zo ziraga omusana nga Yesu Kristo ye musana. Musumba ekyoto eky'obubaani kwe kusaba kwaffe bisala zaffe Yesu azikwata n'azikozesa okutuwolereza mu maaso ga Mukama Katonda ng'azigase ku musaayi gwe weyigolooza. Nti bwe tugenze mu kifo ekisinga obutukuvu batugambye nti mulimu essanduuko y'endagaano era ng'eno esamarizinga oba ewumbawumbako empisa ya Katonda wa kisa wa kusaasira wa kwagala. Naye tutegeezeddwa nti kabona asinga obukulu yayingirangayo
ku lunaku olw'okwetangirira on the day of atonement. Nsumba Kakembo nga tetunnadda wa kuteesa olunaku luno olw'okwetangirira n'obulokozi bwa Mukama waffe bikwatagana bitya? Soke kubajjukiza lesoni gye twayigako. Yegandi Katonda agatta ebintu bibiri bitawulibwa. Agatta okwagala n'obwenkanya. Obwenkanya buli mu mateeka ge agasaana okugonderwa omuntu okubeera omulamu. Naye bwe gatagonderwa ne galemererwa empeera y'ekibi kukola ki? Kufa. Teri n'omukuffe atagamenya. Kakati waggulu waago wali entebe ey'okusaasira nti tugende n'obuvumu mu maaso g'entebe ey'okusaasira wetufunira okusonyibwa ebibi. Kakati kabona asinga obukulu yajjanga omulundi gumu mu mwaka ng'asooka kuwaayo nte ey'okutangirira ebibi bye. Mu wiiki eyo buli Muyisirayiri ng'akubirizibwa okwenenya n'okutereeza ebyakyama ne Katonda. Ebibi byabwe ne bikuŋŋaanyizibwa nabyo ne biteekebwa ku nsolo n'esalibwa. Omusaayi kabona asinga obukulu n'agutwala n'agumansira bigi ebyo ekitukuvu. Mu ngeri eraga nti kaakati nti ebyo mu biggiddwayo ne bikomezebwayo bweru ne biteekebwa ku mbuzi eyazazeeri n'egenda n'efiira mu ddungu. Nga kifaananyi ekiraga nti ku nkomerero Katonda ekibi agenda kukiggyawo. Wano yakijjangawo buli mwaka kabona. Naye nga kisanga ku Yesu Kristo agenda okujja afe ku ssaddaaka omulundi ogwo esasule ebbanja lyaffe lyonna ery'ensi okuviira ddala ku Adamu oli okumubyala esembayo ng'olwo esigala kimu. Naye kufuluma nga kabona ono asinga obukulu lwalifuluma okuva mu kifo ekitukuvu. Ekibi kino bakiteeke ku nnyini kye yakireeta abonerezebwe. Byonna bizze bujja. Tujja kudduka tugende mu ssuula eya 39 tusome olunyiriri olwa 43. Olwa 43. Musa n'alaba omulimu gwonna era laba baali bagumaze nga Mukama bye yalagira. Bwe batyo bwe baali bagukoledde ddala Musa n'abasabira omukisa. Bwe baali bagukoledde ddala Musa n'abasabira omukisa. Naye Musumba Kakembo kye tutegeerako nti abantu bano baali bakyali mu ddungu ate nga bakyali mu lugendo. Kyaba kitya bwe baatuukanga okusenguka ewatukuvu wano baakolangawo bati? Ekifo kino ekitukuvu kino tekyalimu misumaali, tekyali kikomerere, tekyali mu concrete. Baakuŋŋaanyanga kikuŋŋaanyi ne bakiteekawo. Essaawa yatuukanga ey'okusitula ne bakisitula ne bakitwala awalala nga n'ab'okukyetikka nabo nga bwe bali. Naye kenyagadde okujjayo nabuuziza kuteesa nti bano abaleese n'omutima ogwagala bafuniramu wa? Musa bamaliriza agandi n'abawa omukisa. Omukisa gwa Musa guva eri Katonda. Okuwa kulimu omukisa. Okuwa Mukama oba okuwa Mukama bayagala tuwe kulimu omukisa. Amina. Tuyanza Mukulusa Wankambo tugende mu ssuula eya 4. Tujja kusomako olwa 34 n'olwa 36. Essula ya 4 olwa 34. Ekirye ne kiryoka kibikka ku weema y'okusisinkanirangamu, n'ekitiibwa kya Mukama ne kijjuza ennyumba. 36. Era ekire bwe kyaggyibwanga ku weema, abaana ba Isirayiri ne batambulanga mu lugendo lwabwe lwonna. Nti ekire ne kijjula ku weema n'ekitiibwa kya Katonda ne kirabikira awo.
Mr. Sebadduka ekitibwa kya Katonda kino okujjula weemene ey'okusenkaniramu kyali kisonga ku ki? Kyali kisonga ku Kristo. Yes. Nti wano nga bwe twayigako ekitibwa kya Katonda ye karakita ye ez'empisa ze nti bali bakirengerako nti ekire kizze bwana kuba mwali naye nga bwe tugambye nti sanctuary yali esonga ku Kristo. Bagalatiya 4 nti okutuukira kw'ebiro we kwatuuka Yesu Kristo najja erife ekitibwa kiri ne kijja mu buntu ne bakikwatako ne babeera nakyo buli kimu kye baalaba eri emmere wano n'etonnya ne Mukama yagibakolera Yesu Kristo n'alisa abantu 15,000. So nga bwe tugambye the goal of the sanctuary is to be with us, to have a relationship. Katonda yavaayo eri gyali n'afuuka immanent n'abeera wamu nabo. Ekitiibwa kino ne bakola ki? Ne bakirabako. Ekyo tukisoma mu Yokaana Enjiri essuula 1:14. Nti nga bwe tugambye nti omulimu gwa watukuvu wano yali nteekateeka ya bulokozi erabwako era nga buli kimu kisonga ku Kristo ng'ekimu ku byo nti watukuvu wano waakolebwa kusinziira ku nteekateeka. N'okujja kwa Kristo ku nsi kuno kwali kuteeketeeke ng'era alina omulama lwaki akoze eki lwaki azze. Naye twagala Ssewankamba atusomereko mu kubikkulirwa 21 olusooka paka ku lwokusatu omusumba atunnyonnyolemu nti nga bwe kyali luli nga azze abeere nabo kinaaba kitya mu biseera ebisembayo. N'endaba eggulu erijja n'ensi empya kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze n'ennyanja nga tekyaliwo. N'endaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjereddwa bba. N'empulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti, laba eweema ya Katonda awamu n'abantu era anaatuulanga wamu nabo, nabo banaabeeranga bantu be, naye Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo, Katonda waabwe. Kabona asinga obukulu yayingirangayo omulundi gumu n'alongoosa ekifo ekitukuvu n'alongoosezaamu ne Isirayiri yenna okutuukirira mu Yesu bamala okuwayo essaddaaka emu n'agenda okukola omulimu ogutangirira ajja kufuluma nga biwedde abize bujja. Naye kenjagadde kano agambye nti ekifo ekitukuvu ajja kutuulanga mu bo nabo nga bali mu kifo ekitukuvu. Luli ffe abataka tetwayingiranga yeeri abona yekka yayingirayo naye kati agenda kukisengula akijje mu ggulu. Obudde butukotogedde twandisomyeko Katonda kabadde mu lesoni nga kagamba nti ekifo ekitukuvu kino eky'omu ggulu y'entebe ya Katonda omulina mulondo ye mwafugira ensi zonna. Ku mulundi guno kigenda kukkira mu Yerusaalemi. Entebe bagenda kugisitula kugisengula bagireete waffe ebukasa kakati nti anaaba Katonda waabwe. Naye nga abatume be bakwata ku kitiibwa kye fizikale ne balya naye ne banywa naye ne banyumya naye ne bamuwulirako n'amatu gaabwe. Nono bw'anajja tujja kulya naye, tujja kutuula naye, tujja kumulaba n'amaaso emirembe. Ng'ekyo bikiweddewo, teri maziga, teri sukaali, teri puresha, teri kufa, teri kukaaba. Tutuuseeyo omwami Sebadduka tuweereyo okwebaza. Mukama Katonda tukwaza okuba nga otwagala, tukwaza okuba nga otulokola olw'ekisa kyo. Tusaba olunaku olwo Mukama Katonda lw'ogenda okuleeta command center wano ku nsi Mukama Katonda, naffe tubeere wamu naawe mu nnyera Yesu Kristo Omukama waffe. Amina. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege.